Njagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Njagala okwebaza mwenna abasabira Ssaabasajja Kabaka. Njagala okwebaza mwenna abaakuma ebyoto. Njagala okwebaza mwenna abaasiiba. Njagala okwebaza mwenna buli omu alina kye yakola okulaba obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka butuuka webutuuse. Era mbasabe mwongere musabe, mwongere muwonge, mwongere mubikumemu, mwongere musiibe, mwongere buli omu asabe mu ddiini ye okulaba nga Kabaka waffe atereera ddala mu sheepu gye tumumanyiddemu. Mbeebazizza mwenna abaasaba nammwe abaasitula amaloboozi gammwe okulaga okwatibwako mu mbeera bene gyalimu, naddala abaakikola mu buntu bulamu. Nabagambanga nnyo nti kibakakatako buli omu okulaga concern, okulaga okufaayo n'okukwatibwako nga Kabaka wamwe temanyi waali. Naye ne mbakubiriza okukikola mu buntu bulamu, kubanga bw'obeera eyo ne bw'oba tuyambadde enkofiira ya NUP naye just ng'oli muvubuka, ebigambo byogera kyangu nnyo okubiteeka ku ffe, kuba aba people power largely tuli bavubuka. So nabakubiriza nnyo era njagala beebaza mmwe ababadde abeesimbu, mwabadde balaga omukwano naddala nga mugulaga mu buntu bulamu. Njagala okubakulisa mwenna bannange okutuuka ku kijaguzo eky'emyaka 31 nga beene atudekanamulango. Mu mbeera yemu baganda bange, nalabye nga bwe nzize nga ndaba abantu abamu abeenoonyeza ebyabwe nga bafubanga bwe basobola okuteekawo muwaatwa wakati waffe n'Obwakabaka bwa Buganda. Okusingira ddala abo nga bagezaako okukiteeka ku nze ng'omuntu, nga bagezaako okuteekawo muwaatwa wakati wange n'Obwakabaka bwa Buganda. Mujja kujjukira nti si gwe mulundi okusoose basebo ne bannyabo. Mbakubiriza nnyo musome ebyafaayo kuba buli kiriwo kyali kibaddewo. Omugezi omu yagamba, the farther back you look is the farther in front you will see. Obuwanvu bw'osobola okulengera gy'ovudde bwe buwanvu bw'ojja okusobola okulaba gy'olaga. Mu 1962 waliwo omusajja wano mu Buganda gwe bayitanga Ben Kiwanuka. Ben Kiwanuka ye Muganda eyayagalwa ennyo Uganda yonna, nga Uganda erwanirira independence. Bamwagala nnyo. Engulu emmanga nagenda erira nesangayo omwana bamutuma Ben Kiwanuka, okugamba erinnya Kiwanuka liringa lya Luzungu, bwe batyo bayagala Ben Kiwanuka. Neera mujjukira nti abantu abaali beenoonyeza ebyabwe nga balowooza nti Ben bw'anaarayizinga kubanga mwana wa wano bo bajja kuba tebakyalina influence, balwanyisa Ben Kiwanuka ne tufiirwa Ben Kiwanuka bwe tutyo. Ekintu kye kimu kye kyatuuka ku mukadde waffe Andrew Takome Kayiira. Yali mwana wa wano naye baakifuula nti okuzaalibwa wano gwali musango. So temwerabira baganda bange bwe musanga abantu abagezaako okuteekawo ejjemiwaatwa. Njagala okubajjukiza kuba kino nkimanyi era nkikakasa nti Kabaka waffe atwagala nga bwe tumwagala. Nkiddamu baganda bange, mutambule nga muli confident nga mukimanyi nti Kabaka waffe atwagala nga bwe tukola ki? Ate bye tukola tabyeguma kuba teriswaza. N'obubaka bwe tuwa tebuswaza. So temukkiriza muntu yenna yenna bajja ku mulamwa balowoozesa bintu birala. Mujjukira nti beene mu kwogera kwe ebiseera ebisinga abadde abakubiriza okubeera awamu, okwegatta, obutakkiriza muntu yenna baawulayawula. Gwe mulango gwe gumu gwenja okubaddiza. Temukkiriza muntu yenna yenna baawula nti ono mwana kino kyana. Temukkiriza muntu yenna yenna kweyimbika mabega wa Ssaabasajja kuyisaawo bibye kubanga yabagambye nnye nti taba na musigire. So njagala nnyo ate kwe
ali eyo nkusaba gwoba olina gwolowooza mwesigalize, kubanga this is bigger than individuals. Buno bubaka bwe mbawa bwe babawa mu kyaki bene bwatwana buli muntu yenna tokkiriza muntu yenna ne buba tokolagana naye kuyingira mu bantu kwatagana. So unity is what he has been preaching. Unity is what I want to preach now. Naye njagala okubajjukiza baganda bange